kati mbagambye ki baana ba maama ndi wakojja naye manyi kyaŋŋambye sina microphone oba bunamuli amalowooza simanyi naye aŋŋambye nti Emily mulamu ye yaneegambidde era simanyi kyenyinza bagamba oba mumpulira sina microphone just nkutte essimu yange kubanga mbadde nyina okujjako eno naye yaŋŋambye ye nga ye nti omuwala mulamu akijjeewa akijje ku ki alowoozezza atya simanyi kubanga nsoze kuyitirako wano ndyoke ŋŋende ndabe ekituufu kyeki ntuddeyo ne poliisi kube ng'ate omusajja tumukwasisa amateeka tulabe kiba kiddako simanyi oba maloboozi agalikirira nga mumpulira naye nga kyekyo kubanga yaŋŋambye ekintu kimu nti omuntu mulamu akijje ku ki simanyi kiyinza bagamba naye nga gyendi wakojja Lwasa so tekyandibadde kyabwenkanyaniza kulaga bintu byemanyi nange nyina akajanja kamera kangiteeke wano gyendi naye nga yaŋŋambye okusinziira ku kyakebedde n'aŋŋamba omuwala mulamu kati neebuuza ali luddawa kuba nga taŋŋambye ddala kituufu mulamu bw'aba mulamu ali luddawa yalagawa aliwa kyekyebuuzibwa omanyi ndi muntu atava ku kintu kubanga tukyalina okuba nga tunoonyereza okumanya ekituufu kyeki twagala kgenda naba amateeka kubanga twafunye obuki babitali obujulizi obumala ono omuwala kyeyagambye ye yagambye anti kaakati oyo katulondoza nawana eno anti kaakati oyo simanya baaba amutta wate naakola ki bakojja nakiraba atya nti ntuddemu ddagala lye naye gyenva eyo munda nandibadde ndowooza mbalagayokko naye kanneegumyegumye ndeke munnange ebintu ebimu ensimbireke bigende ebintu ebimu bikole ki bireke bigende bibinga bwe biri naye kojja ŋŋambye ye okusinziira ku byakebedde gyenga ye mbu Emily mulamu bw'ava okuŋŋamba nze nenkeberako naye aŋŋambye mulamu kati waba mulamu kyenneebuuza ali luddawa kyenneebuuza ali luddawa so baana ba maama simanyi naye nga tugenda kuba nga tugendayo ne poliisi omusajja atubuulira ekituufu kyeki omwana w'abandi bw'aba nga yafa bamuziika wali luddawa yes nzikiriza byonna bye mumpise nga bwe muŋŋambye abasinga nti rozeeti omunya kontenti mwebale nnyo bamaama abaze ne mugamba rozeeti bibaawo tewakigendera kubanga nze omwana sensi yamusaddaaka muno enze musaddaase nti ze yamuteekayo anti njogera mpolampola wali wakojja waliwo abantu bangi kojja Lwasa ntidde omuteeka mu kamera yabiŋŋaana ebyo naye nga ndi wano kati kitegera abaana ba maama wendi omuwulira yo yalina gwakolako era agambye maliriza sijja mbateeka mu kamera just netunuzaamu nze nga nze so mbadde mpoozinzemu egundi yange eno vidiyo mbadde ngipoozinzeemuko badde bampiseemuko ono kujja nga nokumuteeka muki nti yange nemakula tiwomakulire w'omusawo omuganda anti agenza nagwe agenza okukolawo kati ndi mukwemakula nibadde mu kifo kimu ng'ayina empisa laba kinani akimanyi kino nange obulogo obundi banaaba mujje mwekoleko mujje mwegange omusajja ngambye mbu Emily mulamu naye aliwa omanyi n'abasawo beefuula gumite mbu bo babanya nnyo
bana ekyo bakiyita batya kino oba kibbere lya ggoonya manya waliwo gye bayita nsonyi oba eya ggoonya oba bye kinedda oba lino bbere lya ggoonya saba balaga bintu bya musajja naye kalina malansa gali mu kwetala agenza okuba nga alina gwakolako naye nga baana baama bintu byakwebereramu kye bamumanya oba Emily mulamu tugenda kumusangawa. That is the question. Kitegeera kisooka simanyi waabwe nyina omwana ngambye bwagala kubba endagiri amanye ewaabwe nene ewaabwe kakati bamanyi nti bajjali bataliiyo. This is also another question. Ne bannanga abantu bajja ewakojja omuntu oba yakava bweru hanagenda waabwe asooka wakojja ne bannanga lwasa kojja lwasa yasa alyampaddeyo ku ddagala ly'ofulewoyo omwana kubanga baabayo omusajja ali tali gumite ali lumite oba byali mu kugamba omuntu byali mukolo oba mubiwulira simanyi none of our business naye nga kyekyo so omwana nze naŋŋamba Rosette nze mmanyi Emily gyali what's that mmanyi ewaabwe oba gye yava kale agenda kubba endagiriro naye male gatuukayoko naye ati era kati Emily ewaabwe gyava dduka obuddusi yatoloka n'agenda waabwe what is it naye ng'omuwala abaana basinga buli wengenda zeno ndwawo kugenda mu comment section Rosette ndwawo kugenda mu comment section kubanga sifuna budde bumala bugenda mu comment section naye ku Emily nagenze mu comment section balaba maama kati ze nga ntunuulidde mmwe okimanyi nti eri omwana atekayo comment n'ogumirako n'ogamba lwaki ayogedde bw'ati kigeza Emily mulamu olina kwa nesooka nakugamba lwaki libwe kiti naye abadde bagamba mwayinza okuba nga omwana keyaŋŋaana okuyingira eri munda mbu kirabika ndooza Emily gyali anti kati nedda nagendayo munda kojja lwasa agamba nti Emily mulamu aliwa atya okitegeera nze nagendayo eyo munda gye mugamba okuba oli yagambye lwaki eri akuganda ogenda okuyingirayo eri munda amaloboozi agayitamu ojja kunsonyiwa kojja jjanjaba bwegaba ngayitamu ntisaza na microphone eno ekola kifiltering amaloboozi agali unnecessary nibeera nga gakola kigafilteringa kakati baana ba maama abasinga temwadde mugamba Rosette nedda Emily yanza okubaga gyali munda lwaki omuwala yakugana okugendayo nagenda munda mula yafulumira wali wabweru bwe nagenda munda nenga nenkola ki nenkebera wansi wakira nekwakwatayo nga kikino kika wansi tasobola kubeerayo nembikula byali byaliwo teyaliimu era taliyo mu kisenge kino nze bakakasa nayingirayo kyenyiza okubagamba kale ne baneiba munange si lumuntu teyagala kamera era bade bagamba buuza baneiba bo bagamba bamaze ebbanga tebamulaba bw'obanga dda kituufu omusajja yamutta n'amuteeka mu kiveera n'amutwala yamuziika okakitwagala fe okumanya oli mwana wa muntu bannange eri si kapa ola ne kapa ebeerako nannyini yo kazibeera embwa kati wano kojja ayina embwa yiyo gikwateko kojja ayina embwa yiyo ennumyeko enkonyeko kojja lwasa ayina embwa yiino naye kati amayembe agali muno kati ebyokola ebiri mwene embwa eno engeri gyekatukamu amaaso baba n'ebintu tebalonda bisula nga babyerundisa just eno anange byagala emirembe lengera kati ejjembe liri mu katwe kano kojja lwasa kali kyenyiza obbanga abaana ba tonuma munnange tonuma kojja lwasa ajja kunsasula kakati birabe kyekyo bamaama baneiba nababuuza ne bangamba bazinda kuba tebamulaba mukwano gwe akyefudde vumbi kanfuneyo essimu endala etali yange mukubireko tuwulya tesimuterekone ku message ezimpulire oba kati yanyigira ki oba ki nange munange simanyi nange ngezaako munsonyiwe abayombye Rosette wayamba muwala wamu exposing blabla munsonyiwe forgive you Rosette nange nnumwa
n'okusinga mu wallahi ya Mungu.